This is Ground Media UG. Anti ero ino kwana size yo gwe bwolabanga naye lumamu no kwana size yo gwe lwaki okwana gwolaba nti ayambadde she's not your type ate gwe n'ogenda for that type obeera type yange just oba mwavu nga wetaaga ssente nedda mukwano ate omwavu asobola okweteekamu ssente nyo be basinga mbuuza lwaki bali wano omuwala omwavu Ground Media nga bulijjo right here nyongera okutegeeza nti tukomyewo nate remember ffe buli we tujja wano gubeeramu otwo tuba n'ebisanyusa ebigenda maaso mu entertainment n'ebintu bigenda okubanga tusubwa olunaku lwayo tukomyewo nga twagala okubabulya ku biki ebigenda maaso mu industry ani yayokyeza ani twabagamba 2024 akaliro kangi era atagusobola Merry Christmas and Happy New Year tukusange mu 2025 anyways tubeera ku Ground Media UG bampita Tekas Africa mbeera ne bakyali baffe abaakabi abasazi b'omugambo abasabula ba analyst abawayiriza everything tukuwa total satisfaction nyongera okujjukiza nti tuwagiddwa bannaffe aba code based entertainment oba wamu ne aba ababet abatutaddemu akasimbi okubanga tufaananga bw'otulaba oba oliawo n'esho okugenda mu maaso ng'ekuba gwe yasembawo okusubscribing last time gamba muno nti asubwa bingi Ground Media UG kwe tuli era kwe tubeera all the time well olwaleero tutunulidde ku ebintu ebingi ebitrendinga ku gye Twitter X ennaku zino naye nga recent yabanga Twitter era ng'oli bwapostinga tugiyita tweet tuyina abaana be tumanyi wano e Kampala nga ba expensive slay queens mulimu ba abafojinga obulamu mulimu ba planned kids mulimu n'abali confused kakati n'omunaaye recently sigenda kulisaayo mwana muwala gwe tumanyi ffenna obulungi nga Evelyn MIC mwite Evelyn Mike yavuddeyo n'abanga ate akola tweet oba giyite tweet eyakabi ng'asabula buli dude ali eyo ng'oyita mwana wa muno ku date you call a chick on date first date bambi mwana wa muno yatweetinze yagambye I think I still have the tweet yagambye giving a woman 50k after a date night is not it men. What is 50k to a woman who came wearing an outfit of 200k, makeup worth 70k, Uber of 30k plus the time, or just to come meet a man who is going to send her home with 50k? Men, please plan well before inviting woman out. Eruma muko era era IGP naye teyazikiriza n'amuddamu kasinje n'amugamba nti if you can afford all that then pay the man instead and the nigga was really right nengamba lwaki tu interacting akone kube twita ba silent majority comment section baagala nnyo mu comment section mutubuulira bye mulowooza kubanga bye bituufu the female gender yagenze wala nnyo ku kikwatagana n'akasente simanyi ani yateekawo eryeteeka mbuno relationship is all about giving money oba abaana bastarvinga oba kinabakola tutya naye don't worry we have a crew here abagenda okubanga bakubuulya bo ensonga eno bagifunye batya we have the female gender represented very well here osobola bawulira kumanya gone bakutegeera ne wajo osinzidde manya gange bampita Ria yes nange bampise KNMC omusanyisa e Kampala ensonga eyo kyaba obvious case keni wada weesunze nongamba Tekasi mpulya nesherudde okutandika nyina byenjagala oyisawo ensonga eyo badde mpala ato ino omuzogo keni last time awarite ebiri tandikirawo ensonga eyo ekyewunyisa Evelyn omuntu yakoze statement eyo kyali wange waliwo ebintu bye nawulidde nenkwata ku mutwe ngenda ku meetinga muntu ate simanyi oleeta 50 era nasomye tweet nenzukira musajja wange kene nga kene ne mulumyemuko yo yalumye ogenze mu ddwaliro omusawo agamba kana akayiso kendeeta kalumamuko ekulumira chicken ekinumya kyekiba nti ebiseera ebisinga ffe ngaffe abasajja bwe tuba tugenze out tuba tugenze kutegeeragana bwe nkusaba date sikusabye titugenze kufuna ssente wali badde ojjabuzi n'oŋŋamba nti eri tugenda ku bonanza yakuyoola nze gwolaba bwe mba nfulumye eno sawa yange leyo ogiraba sawa yange leyo ogiraba ekitono nnyo ya mitwalo 800 nze nkubuulira gw'oli wadde embogaana naye nze mu mutima gwange nkola ki nkimanyi bw'otunulira essaati yange mitwalo 15 Keni olugero tolukyusiza lidako omanyi lwaki nze njagala kujjayo kifaananyi lwaki ebintu ebyo biraga bina okusinga nze njagala kuga kiki kye njagala okutegeeza nti bino ebintu
omukyala walowooza nti naye yeesaze nange mba neesaze ani ekisooka Leah ani abayayisa ani that is the first question you invited the woman on a date right meanwhile ani asuubira mu munne fena twesiibulamu ssanyu kumanyagana wagenza omukeberako ng'olaba ali naye awe mbakutute kati sooka kwemanya bwe tumala okwemanya enkusibudde ng'ogendega bwe wazze this is it bana banvuga speed government baagala giwamba wamma ggwe ku first date omusajja wandimusuubiddemu ki oze kunsisinkana tondabangako nkuyisa okkirize namba yo ngifunye oba ngiguze naku zino bazituguza naye nkuyita n'ojja no meeting oba onsuubiramu ki as a woman the first date nga tumaze okweraba nze Kenya ampadde namba yo nkukubidde munaaye jjajja yafa naye bampita lukyamuzi tuteeko ku Plastic Gardens ekyennyanja tukituumiza kitegeera bw'oba ozza oti oba ozza ofaanananga even bwe yapostinze I don't care naye gwe nga as a person first date wakandaba that very moment kikyosuubira mu nze ku lunaku olusooka era mba nkusuubira okunsiibuzaayo ka ssente akategeerekeka kubanga ki because you have just seen me kuba neetaddemu ssente nga nzija okukulaba talk about my hair makeup enyambala yange everything mba nkisasulidde esooka Kenny nze ndaba nnyo memu ng'omuwala agamba nti jjajja ne guno omwaka ngenda ddiba nga jjajja mugamba wendaba waneeno ebigali nga ndaba ne 2024 genda ddiba kitegeeza abawala baagala nnyo bawasa so if you want to get married be a marriage material si kyekyo wooba ozze nga nange nkuinvite nze ng'omusajja aliya njagala kulaba ono omuwala is she really a marriage material n'ojja nolaga mu ku first date oyagala emitwalo 5 wenaakuwasa togenda kunsalako omutwe anti era olina okwana sayizi yo gwe bw'olabanga naye erumamu okwana sayizi yo gwe lwaki okwana gw'olaba nti ayambadde she's not your type ate gwe n'ogenda for that type obeera type yange just oba mwavu nga wetaaga ssente nedda mukwano ate omwavu asobola okweteekamu ssente nnyo be basinga mbuuza lwaki bali wano omuwala omwavu bw'osanga omuwala anyira nga n'abasajja bataano manya mwavu nnyo eza ssente okweteeka ez'abanne kati nange agalanga tekoye wifi ez'abanne ate abaliwa gwolooza aba teyeekolera kati ze ne mukazi neekolera that is you okola twogera ku bannaffe ate ge wogenda ku deeti n'omusajja asobola n'okuwa emitwalo 5 n'ogieka noga that is nothing to me naye ono yakomplain nze yasoose ziteeka mu wallet zikulekera kugamba use that for your transport ante era oba oweddeyo Kenny oba oweddeyo bw'omuleka ala guggweyo naye kanta kasuubire nti wooba oŋŋambye use that for your transport naye okomawo oba oguyiye omuwala omukwanamu kakasa azze akwadde ekizika akiziza ate ogamba akome wali oke omanyi kati nze ng'omuntu leya nga wabadde ayogedde nti ye bw'omugamba azikulekera nina feeling nti I think oba nawe oba osiimye ku mutima oba ozirese oba osiimye ku mutima oba agenza anyiiza atazirese okuzindekera n'ogala naye omanyi kirabika ono omusajja engeri gy'alabikamu gyakoze kizensiimi okumpa ssente si kikulu tekiba kusiima kubeera omuntu you do that in good faith oba just oba omaze okunooma n'ogamba ono gayi talina lugendo kati bambi ndi akazi mba nnoomye saagala nkulimbe etera tubakwana bakakasa era olina okukakasa problem ya female gender kabuze ogenda kwagala nze oba ogenda kwagala ssente anti era lava enyuma nnyo ewali ssente ekyayogera kituufu naye ate abawala enjala ebaluyemuuko nnyo aba general nyinza basigamba gwe naye kati gwe aba representing ogenda ziwulira abawala enjala esusseemuuko tubeere feya omuwala abeera nebbawe mu room recent nabye video ku status mu group y'abanoonya gayi yadde ne mukyala we mu room gayi n'agenda afuke omukazi n'agenda ku group y'abanoonya n'akuba video call so gayi n'akoma naga laba ono omusiru ngenze kufuuka oli mu group z'abanoonya naye nga ali serious ne gayi amwengage nga mulaga ali single you invite a girl on date najja nga alina bbaawe wakana mufumbo nga tanoonya ali contented naye nga just ekimulese bambi njala ate nga tali open bamunayenzize ompeeyo ekyataano ngende nga ate ebizibu byange kitegeera najja n'akuyita darling biki bikikume gwe togaba ssente oli munyankole kitegeera era osanga omunyankole agaba ssente manyoyo yakulira mu ssente baani abagaba ssente sajja abaganda bagaba akasente kaabwe naye bambi amala okakuwa okanunula saagala gendayo nnyo abasajja abaganda bagaba ssente ekyo mbadde sikimanyi kwana mawanga ki
mawanga magate mawanga magate abaganda kyemanyi baagala nnyo okukakasa omyanko etaina bakopi abasajja abaganda bakopi abaavu be bangi kugaba baagala naye baziriwa bambi mukwano baziina naye bakopi just bakopi bukopi tabe basinga ogwa mulaavu ng'olina sene notazigaba gwomanye ekigambo laavu kisoboka wali omuntu ng'asobola ogwa mulaavu naye ng'ate naturally mukopi kati abo bonna obasisinkanye ebiseera ebisinga Zambia yali mu Champions League ozo ali eri mu AFCON anyway Ken kyemanyi ku baana abaana abawala problem weva osanga omwana nga mukampasa bino byawoza mu 700 kete wali mwala yegulya lugoyera 700 pozi nga bawakola mu arcade naye kambuuze Lea osanga omuwala Lea ng'oli gye klasi zaawukana ojja sanga oli nga yambadde olugoye lwa 200 osanga omulala nga yambadde olugoye lwa 10 5 osanga omulala nga yambadde olugoye lwa kakadde kankubuulireko bw'oba oyambadde yes osooka wange olugoye lwa kakadde oba lwa 700 naye lemya fact nti ogwamu eyo kategori nga walwegulira olina sente z'okola omusajja yekayeko ku approachinga n'ogendayo ku date wano olina okuba nga omumanyi tunga oprovinze nti ali mu kategori eyo because bojja ono omuwaga wadde 5,000 teyazirese yayeyombye ng'asoose zikola ki zitereka miniwaila azeetaaga kitegera singa yazizize twandigambye bambi terina kyezikola ku makulu gyali naye asoose n'azikwatawo ecwi n'azikwatako wepawa then nalyoka complaininga kyendi mukugamba mufoojinga obulamu abawala weyase ku mukwano gwo akakowekowe earring ya sister wo ekiteeteeyi kya maama wo obugato bwa anti wo n'oyaka naye nga you are made up of companies kitegeera mukwano gwa muganda we yakwade nekesa era neekutuka bambi problems so n'ojjanze gye ndi obambi onkange kange nedda tekiba ku ekyo tekiri ku ekyo bane ffena tubeera mu Kampala abakazi bameka ambala olugoye lwa 700 be bangi naye kambuuze Lea osobola kuwambala olugoye lw'emitwalo 7 sisobola mukwano naye yakyogera kikyaba akakasa tewali mukazi akulekera 5,000 anti era bwatuuka okyogerera nti yambadde olugoye lwa 700 era abandowooza luba lwa 700 si kwewanika nkugambye klasi zaawukana ezo engoye even yanyambye n'apostinga omuntu oyo ne tulaba kubanga omuntu gwe tuyabambi nga klasi ye etaano gyadde zimuwa just nti expectations zabadde waggulu yadde amayiga yagenda muwaka kadere n'amuwa etaano naye nga n'etaano teyagikoze ki teyagireseewo okitegeera kati oyinza okubeera nga nze ntutte Lea out mutuusizza wali nga bwe nakugambye nze nzize nange nkubye emaali yange ndi mu kirasi ozekangamu neŋamba toyina kati ate kati kazi kankubulire ofuluma ng'ozze bw'ojjanga bw'oba oyagala ssente ng'ojja oyambadde almost akakadde nze nyambadde 2,000 osana ekituufu kiri nti nkirabye nti nyinza okukwagala eventually I would learn to love you but definitely you can't afford me abiri nagakulekera yagakwata nagamba thank you for your services wali omuwameka nali mu 2,000 nagakudiza nangamba webale nnyo naye nze tosobola ku affordinga with 200k because apparently bwe ntunula emmotoka yange gye mpakinze emabega Benz eva evuga mavuga kirasi teyaliye the mere fact that I was able to facilitate byonna ebiriibwa that showed that I was eventually siri bubi but nange mba nkutrickinga Lea I can do that to trick you personally as you what is your best price mujene price tag sijja kuba price tag transport anti bawo bambi mini webale bawo kana bambi minimum omukyala asimusege byawukana bwabanga mukyala nga si musege ngenda bagamba soko tubulye sente sebankwawudde kwawudde nzidde enkokunze nene omugongo I think aka 500k kakola 500 kati minimum olaba gayo oba oyita buyisi mu kkubo nakwegomba nakwata 3,000 nagakuwa essaawa oyita mu kkubo lyawe nakuzeyende waffe mukwano nakulaba bulabi nakwegomba natambula nagenda imagine ng'olina ku booda tamanyi oba ali kusisinkana nakugamba
like you exchange numbers. You exchange numbers nakwate emitwalo ngaago. Asatu nagakuwa. Yo liba ndobo ata abasajja bamu begendeze biba tubaba fere. Kati mwabatayina mmwe. Okubyenyo. Mwabatayina mmwe. Tekasa jasinga kunewunyisa. Abasajja bonga bagaba ebichupuli. Mukwano, I've seen so many girls. Omuntu gwasanze ku border, ayina excitement bwamwe emitwalo 3 akwana namba egojo mukubira bogende we ojaisa suya takoma kuchakulya. Nene zo nazo toddayo nazo. Ate era naawe oba oyagala okuliibwa. No, kyokulya si point. Yaba yakuwadde eddobo nga kimanyi you have seen the 300, now you are going to come for more. Kinga baba nemese nogera ng'osulawo obunyeebwa. Ng'era ne woba ozimpadde sigenda kuyaaya namba nkukubire. Twalaba badda mukwano. Ebyo batero bambi abali hungry be bangi, abali hungry bangi. Ate era to someone ali hungry, ajja crushing okubira gaya, ajja that excitement. Gaya soka kupima. Gaya ayina ebisente. Wano mu buli ngeri yonna nyina oteekawo line. Waliwo ekigambo kye tatera kukozesa Kenya naye nga mu actual sense mu normal setting kye kituufu. Abakazi b'eno general ne waba ali married ne waba ali single ne waba student abasinga 95% bona kati bamalaya in different categories. Mulimu abakola deliveries kati ng'oyo gwe bayita ku date oli ali akoze order ye ng'amanyi bufe kiggwa. Eyo category emu. Mulimu ab'oku street bennyini bamugamba bw'ogenda ewagundi babeerayo bamalaya ordinary level. Buli muntu gyayinza oku accessinga sex okitegeera. Mulimu ba corporate beaches ye yeyita boss lady simanyi biki By the way, that thing is naye nga the boss thing is coming from the men side kitegeera. Yajagamba omusajja ndakyalina mitwalo 5 simu waako kitegedde teeza wabaaga weza yeyo price tag ye. Mulimu n'agamba muze gayi nsooka ne mukulamu emirundi ng'ena 2 3 4 kati awo ne muwaako. Ezo ba categories za malaya. Naye omugamba nti no malaya kimuyisa bubi naye mu normal setting wadde waka era erinnya gayire omwana lya savinga mu simu ye ng'omwadde namba determining what you mean to him. Kwanza nalina abakwano bange abala campus ng'omusanga namu 20k 15 400k nga 400k wajiminsinga akuba mangu n'ayambala bebe badde onjagala okitegedde kati gwe 20k oba waddata kyeggulo kiganye bikiwe bityo. So nze kyemanyirya yakimanyi mbuno ekyamazima abakazi bonna bamalaya just baawukana. N'abazadde usually I think nabo balina engeri gye baspoilinzeemu ebintu. Abazadde bakula newomuleta Leah nokeera ku maca n'ogamba naye Kenny tunagenda wala yagwa mu category kikwezo Leah agamba nti yewa 500k okusinga agwa mu 5 munaye watweza 5 tolya no si kulya naye your first date njagala onkube considering bawo ebibiri kakakabuze awo feeling ziriwa kwasira bawo feeling ndabawo monetary basis manya akaza abanye abali mweje ntwala ata choka ngenda gulangule uliriza feeling ngenda gulangule oyina gulangule registration fee ani atazina toina side gwe nawe ngenda gula feeling bali muzikugu ba activating olinga yaka era mujenga ne kayaka mita tutekenga ko units za sibuli nti muntu akwanye ogenda kufuna feelings ze nenga zo sente sazireka eziriwa zaba kuwadde tosobola nga kasente kayimiridde ate lwaki oba ozireka kati wena feelings zange bozitwalawa ati feelings zimala ne zijje zikula bukuzi ozirodingako era gambe jawune yakamita bwezigaana ziba ziganye teri kusesema teri kulya ngazi kuwadde bubu just ate mbanzina ejeta mbanzina jagala okole kyotasobola anti kyovola beera nkugambye nze nzikuddiza oyo kati kikino anti era ekimuyombya nti ntono yazitutte yazitwala omuwala listen Kenny omuwala waba atuuse ofumbirwa n'afuna chance guy namuyita ku date nga guy no maybe alina intentions omuwasa of course bikugambira online oba ku simu no just through nga njagala nkustudying nabo bankuwasa kati nga gwe mukyala munnaabwe oba w'amagezi mbuno bamuwa sente ntono ne baba badaga afumbirwa nga si byakiyaye ku price tag sente zazireke ne guy amudampinge oba aso omuteganaga maybe because I want to get married kantambule nono guy nga wenda bo bana abafuna sente
osobola omulekawo n'abeerawo mpolampola nga bw'omustudying. nga kyekyetaano kyo kigenze ostudingira okwo registration fee omubeezaawo ku waiting list. oli ku waiting list kyokka gwayagala ofumbire oli mu kukaddiwa bangi kuba abakazi tukwanibwa abasajja bangi. naffe natukwana naffe kati ku basajja olondako alina ssente nnyingi oba gosinga okwagala kuba byawukana anti era byawukana bata nyo waliwo omukazi ng'alina abasajja bana alinamu akavubuka kayagala kali hot naye bambi nga tekalinamuwadde fite akali hoti nga tolina ssente totagala. andi kati mulimu kategori za njawulo mulimu oli nga olina gayi alina ssente naye baba nga olemwa akololera mu moloka akaddiye omuyoolayoola kati bwobanga alina ssente omukulu tomwagala n'omuntu atalina tomwagala mukyadiba nnyo. anti kati waliwo abo nga at least ku bisaanyizo by'oyagala 70% aziina. kati ekitegeeza oba olirode n'okufuma ne bakazi bano nga bana eyo kubanga byoyagala ne mukazi muno probably naye byabayagala. waliwo oli nga talina abo bakazi bana b'ogambye. nyina ssente zange ndi muto gweyagala obere wange nzekka ate nga gwayagala. Recent nabye meme ng'oli amugamba mbu baby I miss you, then nigga was like you can't fail to miss your source of income. Segera dude is already proud kuba kimanyi yakuwa akasente ne bwawasa abakazi abalala bameka ajja kussa ku wifi. kikolebwa ku mukazi nga bambi oba ayagayagaye nga talina ssente nga toyina naye kati fe abakazi abeekolera abalinamu kasente you cannot go in for that. but you know Leah, what is really very much engeri gyekitekamu into a corner. You say you're working because recently nali mu Switzerland Zurich I was actually dating one of the woman lwaki asese musajja yaliyo nyonyi fula bugali ngenda I meet a woman in a restaurant mu meeting am restaurant angamba tuba tumaze okulya tuli mu kulya nzijayo ssente ntunudde ku bill nzijayo ssente sasule nagamba no nze tonsasulirangako bill eyaffe eno tuzigaba. That's the thing. Nagamba this is very disturbing. oba mpisizaamu amaaso wera then tuli mu nyaffe Uganda gwe wano kitokota si bye biri gye wali sewe simanyi Switzerland wano kitokotamuuko yaŋŋamba tokiddangamu in fact wano mbadde ngenda kuva ne ku date but because oli mupya muno that is eyo disrespect eya waggulu gye sirabanga nako but mpulira wano abakazi bagamba simanyi 50k nayo getinze shock ningamba tugenda mu nsi ki oyo ekizibu kyalina Lea wagambye mbuno mwagambye muno mukola mwina akasente mulina sente tukkirize muzeetaaga bwetaazi ate mulayika bulungi ku sente zaffe ate mutu disrespectinga ate lwaki oba otwala emitwalo ataano nga price tag kati giri atanje oba otutte oba ogenza oginterekere zikola amagoba olina sako wagambye wegaba ataano togaleka I remember owoga tutoganterekere mu sako yo status yo singa size tewandibeddewo era nandibaddewo kati mpa ataano gange kubanga ne feelings ogambye ezidevelop kuwanga nfuna omulala asobola here comes the problem Ken omukyala nkukwanyi maybe online oba bampadde namba yo tomanyi nenkuyita ku date nojja tomanyi oba nyina sente oba nedda just nsoundinga nga alina maybe ki ekikwambaza emitwalo ebikuluma omanyi buli wogera kino kiba kikuluma dress ye yensanvu obayo biki you have invested money mwagala omuntu aba dressinze up nice looking nice sikyabinoonya ebya the most times ngenda okukwana bankumanya obanga naye bwofaananako online ne bw'ogira mu gomesi bamanyi ekiri munda okategedde waliyo abo nga bukwanyi wano nga takumanyi gwogambye okwana omuntu ng'omumanyi kubanga manyi bwofaana sikulanako but I have seen you by the your picture maybe kitegeere sinza kuva ine ngamba mbu ine namba y'omuwala ABCD ebyo bya blind date sikyabikola kyenagwako that is another story for another day naye nze nsuubira bw'obanga ogenda ku meeting gayo osobola okujja mu normal life yo notakakasanya okubanga ogenda be disappointed why ozze osuubira bingi gwani agambye mbu oya pretendinga sikate byamuno bayandibyogedde ebyo byonna byayogedde ayina byogera kubanga toyina musala nnyo size kutuuka ku mitwalo 5 kati nono first date ekyo kyo kyatteeka
ate we mba maze okukwana nga tufuuse official gyewange newonge nezijewo nze bannaye nze mukyala wange wali oba mu campaign awo ne bwota kyateeka okusiibuza ne ssente owe Uganda oba buli musajja bannaye bw'oba tokikoze mukyala wange leka nkwebaze wano mu kamera omukwana first bambi weebalo obukyanga na meeting omukyalo ono bwe mu meetinga mukyala alabika bulungi yaŋŋamba nsebo nga nzijeyo akasente kange bagayi mu byobufumbo nga nakwangisa na apartment for the first 5 months nogamba gayi mufunye nakuwa olubuto nakutwala anko mu kazigo ne mutandika okulya mukene naye nga wano yali akwana wali wakabi naye nga gwe wakireeta wawanika standards kumbe nawe mukene bambi omusobola era embeera weetuuka ku negative nga tewakyali akwana na lubuto lwo you abide ne pocket yekyegamba tandika okulira ku mukene naye nga gwe wakireeta singa najja nega munaye this is who I am so kwafoldinga kino osobeera nange nogamba yes manya munaye tusobeera ffenna naye bw'ofojinga n'enfojinga kirya gwe omukazi kwenza okumalya million 2 z'okukakasala isi kituufu naye ekiddako bakanabe afune emmotoka n'anaaba nga bagimule najja naye bamawodesinga ng'omusajja nakuwa emitwalo 5 mukebere kunene ku ngalo waaba alaba zaayolika manya kanaabe moloka siiye ate bw'okwana n'omusajja n'okola ki nenala bwennyini bakugamba nti ennaku zino abakazi bagenda batubuuka bw'omukwatako nga mulimu ne muyimuka kubanga date ebampanvu oluusi muyinza obba mu dansi bw'omukwatakwatamuko ng'olaba amatu gannyogoga mulekeemu waji ebaawo wali abawa waji bawa boda safe boda but jokes aside Liyo osobola okubeera n'abasajja bana omulundi gumu nga ku mumito kuli ogw'oyagala nga just oyagala ssente zaabwe kubanga eno twiti gye driving etutwala kitegedde nti nkwiza ku date nkwadde 2 togaganye toganyoomye oli akuwadde 5 togaganye n'owakaziko omulangire n'okatwala remember we are still going to be in contact osobola tumanaginga ffenna bana ng'ate ffenna tekuli gw'oyagala as you nze sisobola naye okyadivisinga bawala bali eyo abakisobola bakisobola akikole nga kimuyisaawo kyobalaba nkati omudibo mungi nanti mudibo plus abatuma abasajja agala ofumbira lekaleka abawala baagala emikolo teri ayagala mikolo owayi bafumbira abaana baakowakowadde emikolo gye bali ne mu bufumbo ng'omubuuze tonyumiza mikolo nze nako oyo aliyo mu bufumbo yagyevuma noonatana bagendayo njina tosaba kubanga togirina omusajja yali serious nina ensonga zange personal issues tetujja ziyingiramu naye ng'ate nze njagala okusooka okukakasa abakyala what you have to know is that money is not everything. Anomba wesente bamukusudia. No, you should give money, but at the end of the day, money is not everything. Tata yandikwanyeko mukazi. Kankubulire nze one time was there's a waliwo interview Cindy gye yakola n'agamba omuntu sente ziggwawo omuntu gw'olabye nga mulungi alekerawo okuba omulungi naye omuntu w'omutima omulungi at the end of the day tagenda kuggwawo. One person ya posting n'agamba nti madam, if you are ugly but you have good manners and good behaviors, my friend, you are still ugly. You might be ugly, but when you have good behaviors, you are still ugly. Segeza nti gwogamba mu mukazi wayo n'omutima omulungi oyo asavinga mu church ne ku workplace njagala nnyo okukola n'abantu ab'omutima omulungi ku mulimo, but when it comes to my family, bro, sigenda kubeera nayo ngo n'empisa ennungi onzalira abaana nga abaana bambuza bro abaana baabo oba nedda. Okategedde kawanvu naye nze kyengamba at the end of the day I will stick to that ngamba nti omuntu alina kuba na mutima mulungi because usually nawe oba ozze kugenda ku dating ogamba mbu oyagala kusaba ssente it's not a must because osalawo kyobola amooza nnyo essowaani alina kuba na mutima mulungi eri oyo atali beach. Waliwo beach togenda mulimuza kazi bonna ba beach. The moment that you only want money, you don't want my personality. Corporate beach, okay. Ekansigeko muzigo ng'omunyumiza mbu simanya mbu olina kubeera na mutima mulungi agenda kugamba ngenda kulya kigenda kulya mutima mulungi mubeera mu beach nga omutima mulungi agenda naye nga akimanyi nti sigwe gumuyisaawo tekimujja kuba nti beach is an understanding beach an understanding beach malaaya naye ategeera babichi banjawulo they are understanding beaches
and these lousy beaches. Okimanyi akwagadde Keni okuwasa oyo omuwala goyita ku dating agamba mitwalo 7 nga ali jampe ate ng'okimanyi ne gyava waliwo yamuyiseemu eggulo ne ku weekend yali wa Uncle Gundo Shegera you rather go for a beach that omanyi abazungu bagamba nti non devil is better than the malaika you don't know about okitegeera yeah so kati oyinza okuba obuzibu wamutegedde so osanga omukazi nga yeetundaawo Ken nti malaaya nga kituufu takyegana malaaya naye nga bambi entalo zaalwanyi yasabye saaleegi funega yali serious nsetolinge bonna mbalabye naye kati bano abali jampe ayagala agenda omutwala mu bbaala ayagala ow'enjala ayagala owa kino bw'omuwasa muganda risk ebeera ku 70%. Kitegeera ogenda okudda tomusangawo ogenda okujja naye ofuna malaaya okuba bonna bamalaaya maybe if you're looking for a virgin Ken emyaka gy'omaze mu industry wali oliddeko ku muwala nga ali virgin anti nkulaga nti bonna bamalaaya si buli mukazi nti malaaya ate abasajja muliki tuli basajja we are service providers tubawa sente waliwo ebisawo bituuka nga ffe tubawa sente akirwawo mpozi nga maze okuwasa n'ensika kwawa oguma kuba okimanya abaana weebaliyo noteekawo line naye wano nga tuli oyinza okujja ku deeti n'ompa sente nga si gwa mpise yeri pati gye mbadde nkugamba nti omukyala waba akutegedde she'll even give you money on first date ate le yankwagadde nnyo kati abakazi abali eyo abawulira ng'ono omwana ayogera ebintu ebitakwatagana n'emitwalo 5 toyagala saagala nzikulikira asiima busiibi ayina side ono mwana yagambye if the command is 500k onwards bali tekaleke tuve mu bya kamera akakasente nga wemanye Uganda kale fena tuli mu Uganda tosaleka mitwalo 5 bro omwa seriously olaba bano abawala gwe bano abawala bamugamba nti omusawo Omuganda n'agamba I don't care olaba abakazi Edwin nga bo tebaya balala nnyo ekyata oyinza kigaana nga tonnakiraba which case naawe bagala suitcase n'emitwalo 5 go ate yakayenya asoose gitereka naga ajja gakulikira abakazi kyembamanyi otuwa kisimuka saako kamera ekyo kyenkugamba problem y'abakazi gye balina abakazi be Uganda basinga 90% balinga bapasta pasta ye muntu abeera mu church nga buli sente z'olina bro toddayo nazo ow'emitwalo ekunza neko mu church ne bagamba alina emitwalo 10 leeta balinga bapasta akayana ziri wali ow'emitwalo 10 tuzimba church twale 5 tuzimba church twaliko mu church emu eya Pentagon byo twaliko mu church emu enansa na pasta n'agamba kale abeeta nabe 10 muweddemu nabe 2 kati bei ya kuteesaganya olu10 leeta kati yoyo mukazi we Uganda agamba abono guy ompote emitwalo 2 soka gikwata teka square ensonga much as in tugamba nti waliwo abakazi that some women who are very contented nakugamba gwe just oli mulavu gozuka oli mulavu ate oyo mukazi akwemazaamu siri mulavu ayo simumanyi olowooza oyo atabeerangako waliwo omukazi simanyi alina byayisaawo you are going to go waliwo omukazi agenda okutuuka nakugamba nze by the way namubuuziza who is older than the other I had my reason why ani asinga obukulu ku better honest ensonga agirabye because omanyi lwaki it is those few recruits kababulire buli omutandika okuteeka bano bapasita be Uganda omuyimbi nga Joyiranda yakyogedde n'agamba bwe tutandika okweteekako prices tugenda kuba twesudde nga bo tebeeteekako buli bwangamba nsikwanye brand yange batayipu yange kitegeeza tewambulidde ebbeeyi kati